waliwo ekyamaze enviiri ku mutwe. Ku Lusuumu baakoze batya? Nalaba ku Lusuumu yatulaga omusika ye bwe baakola edduwa emabegako eyo, natulaga omusika wa omugenzi essaawa eno gwe twogerako ng'omugenzi Sheiky Muzaata. Natulaga nti mutabani we, era mutabani we naye ye Muzaata, natulaga nti ye musika. Ate byagenze okutuuka olunaku olwajjo kwe kwabadde okubangera bongera okujjukira omwoyo gw'omugenzi. Naye linda ono ye mutabani wa ku Lusuumu ono. Ono kati bamaze ne batulaga ate omulala. Ne batulagwa omulala ne bakakasa nti ate kati ye musika. Omusika gwe bataddeko yono. Kati kiri ekyaliwo ekya ku Lusuumu okubanga avaayo tulaga omusika emabegako wali. Kyo kyali kitya? Ensonga ezo nga tezo kwegamba kale nze kyensinza osanyukira kwe kuba nti bonna bakkiriziganyiza. Oba wabadde okukkiriziganya oba kwabadde kuvumirira kyonna kye kiri. Kale batuuse ku nzikiriziganya okulaba nti batulaga omuntu oba bo bennyini kuba naye baba batulaze ffe tekituyamba nnyo nga abantu. Nze kyendaba ab'eno side kiyamba nnyo famire okusinga n'okuddamu okubanga bali wamu. Obumu obwo kikulu nnyo mu famire ng'ezo. So bambi tumuyozayoza okuba nti ye musika essaawa eno, era tuwozayoza famire okuba nti ate yasobodde okutuuka ku nsonga eno ne babanga bakkaanya kuba ate twali tusuubira nti wanaabaawo akavuyo olw'ebyo ebize bibeerawo emabega. Naye Mukama mulungi, Allah mulungi nti bw'atyo bwe yageze era bwekityo bwe kyabadde. So abadde tannaba kutegeera yeke kaseera obeere nga otegeera ensonga ezo ebisingakaawo byonna byetaaga okuba nga omanya. Of course amawulire gaffe gambuza geesigika tubiraga, ate awamu ne entertainment gospel, entertainment news byonna tubibawa mu kawunyemu. Tubiba bwa Tasha byabeeramu ate awamu ne Jackster ne baba nga bongera okuttaanya ensonga ezo. Kale twakatandika butandisi